Raymond Kasozi, Frank Bazibumbira, Samuel Moses Opoloti, Fabrice Belake ne Dennis Muchibi be bakwatiddwa ku bigambibwa nti waliwo omusigansimbi omu gwe baafera nga bamusuubiza okumukolera ku biwandiiko ebimusobozesa okutandika emirimu wano mu ggwanga. Bano babadde balina n'ofiisi mu Kampala nga we basinziira okukola emirimu gyabwe. Nga kino kyava ku muntu omu gwe twasanga ku kisaawe Entebbe ng'ayagala okufuluma nga yali musigansimbi naye nga ebiwandiiko bye birabikanga ebitali birambulukufu bulungi. Bwe twamukwata n'atulaga abaabikola era ne tukakasa nga tukozesa laboratory zaffe ze tulina. Jacob Simiyu nga yayogerera ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga atutegeezezza nga bano bwe baludde mu mulimu guno kyokka n'ategeeza nga kino bwe kifiiriza eggwanga ebyensusso. Enkola ng'eno ey'okuyingirira ebiwandiiko efiiriza gavumenti ensimbi nnyingi ate n'okutuusa empeereza ku bannayuganda. Ono atutegeezezza nga abakwate bano bwe babadde bajja ssente ku bantu nga bakozesa olukujjukujju. Okukwata abantu bano twamala kukwata musigansimbi omu yali aweereddwa ebiwandiiko nga bijingirire. Ono aliko amagezi g'awadde abatuuze n'abatali batuuze okwebuuzanga nga tebannagwa mu katego. Mukozese enkola ya gavumenti nga mugenda mu ofiisi muleme kugenda kunoonya bantu abatali mu ofiisi naye nga bagamba nti bagenda kubayamba. Okusinziira ku kitongole kino, abakwate bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bawere ennembe n'emisango omuli okweyita kye batali, okujja ssente ku bantu nga bakozesa olukujjukujju saako n'okujingirira ebiwandiiko. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.